Yokaana Essuula 2. Mu makya g'olunaku olusooka mu wiiki, Mariya Magudaleena n'alaga ku ntaana, ng'obudde tebunnalaba bulungi. N'alaba ejjinja nga liggiddwa ku mulyango gw'entaana. N'olwekyo n'adduka n'agenda eri Simooni Peetero n'eri omuyigirizwa oli omulala, Yesu gwe yayagalanga, n'abagamba nti, Mukama waffe bamuggyemu mu ntaana, nga tetumanyi gye bamutadde. Awo Peetero n'omuyigirizwa oli omulala ne bafuluma ne balaga ku ntaana. Bombi baagenda badduka nga bali wamu, wabula omuyigirizwa oli omulala n'asinga Peetero okudduka, n'amusooka ku ntaana. N'akutama n'alaba engoye enjeru nga ziteekeddwa awo, kyokka n'atayingira. Olwo ne Simooni Peetero n'atuuka ng'amugoberera. N'ayingira mu ntaana, n'alaba engoye enjeru nga ziteekeddwa awo. N'alaba n'ekitambaala ekyali ku mutwe gwa Yesu. Kyali tekiteekeddwa wamu na ngoye, wabula kyali kizingiddwa era nga kiteekeddwa waakyo. Olwo omuyigirizwa oli ye yasooka okutuuka ku ntaana, naye n'ayingira, n'alaba era n'akkiriza. Ddala baali tebannategeera ekyawandiikibwa nti Yesu ateekwa okuzuukira. Awo abayigirizwa ne baddayo ewaabwe. Mariya Magudaleena yali ayimiridde wabweru w'entaana ng'akaaba. Yali akyakaaba n'akutama n'alingiza mu ntaana. N'alaba bamalayika babiri nga bali mu ngoye enjeru, nga batudde, omu emitwetwe n'omulala emirannamiro w'ekifo, omulambo gwa Yesu we gwali guteekeddwa. Ne bamubuuza nti, Owange omukyala, okaabira ki? Ye n'abaddamu nti, Mukama wange bamuggyemu, era simanyi gye bamutadde. Bwe yamala okwogera ebyo, n'akyuka n'atunula emabega, n'alaba Yesu ng'ayimiridde awo, kyokka n'atamanya nti ye Yesu. Yesu n'amubuuza nti, Owange omukyala, okaabira ki? Onoonya ani? Mariya n'alowooza nti omuntu oyo ye mukuumi w'ennimiro, era n'amugamba nti, Ssebo, obanga ggwe wamuggyemu, mbuulira gye wamutadde ŋŋende mmuggyeyo. Yesu n'amugamba nti, Mariya. Mariya n'akyukira Yesu n'amugamba mu Lwebbulaayi nti, Rabboni, ekitegeeza nti omuyigiriza. Yesu n'amugamba nti, Tonneekwatako, kubanga sinnalinnya mu ggulu eri kitange. Naye genda eri baganda bange, obategeeze nti ninnya mu ggulu eri kitange era kitammwe, eri Katonda wange era Katonda wammwe. Mariya Magudaleena n'agenda, n'abuulira abayigirizwa nti alabye Mukama, era n'abategeeza Mukama by'amugambye. Ku lunaku olwo olusooka mu wiiki, obudde bwe bwali buwungedde, abayigirizwa we baali, enzigi zaali nsibe olw'okutya Abayudaaya. Yesu n'ajja n'ayimirira wakati mu bo, n'abagamba nti, Emirembe gibe nammwe. Bwe yamala okwogera ebyo, n'abalaga ebibatu bye n'embiriizi ze. Abayigirizwa ne basanyuka okulaba Mukama waabwe. N'abagamba nate nti, Emirembe gibe nammwe. Nga kitange bwe yantuma, nange bwe mbatuma mmwe. Bwe yamala okwogera ebyo, n'abafuuwako omukka, n'abagamba nti, Mufune mwoyo mutuukirivu. Ebibi by'abantu bye munaasonyiwanga nga bisonyiyiddwa, ebyabo bye munaagaananga okusonyiwa, abo nga tebibasonyiyiddwa. Tomasi, omu ku bayigirizwa 12, ayitibwa Didimo omulongo, nti yali ne banne Yesu bwe yajja. Abayigirizwa banne ne bamugamba nti, Tulabye Mukama waffe. Kyokka ye n'abagamba nti, Okuggyako nga ndabye enkova ez'emisumaali mu bibatu bye, ne nteeka olunwe lwange mu nkova ezo, era ne nteeka ekibatu kyange mu mbiriizi ze, sigenda kukkiriza. Bwe waayitawo ennaku 8, abayigirizwa ba Yesu ng'era bali mu nnyumba, Tomasi naye ng'ali nabo, Yesu n'ajja enzigi nga nsibe, n'ayimirira wakati mu bo, n'agamba nti, Emirembe gibe nammwe.
Awo n'agamba Tomasi nti, leeta wano olunwe lwo, era laba ebibatu byange, era leeta ekibatu kyo okiteeke ku mbiriizi zange. Leka kuba atakkiriza, naye akkiriza. Tomasi n'amuddamu nti, Mukama wange era Katonda wange. Yesu n'amugamba nti, olw'okubanga ondabye kyovudde okkiriza? Bamukisa abakkiriza nga tebalabye. Yesu yakola ebyamagero ebirala bingi ng'abayigirizwa be balaba, ebitawandiikiddwa mu kitabo kino. Naye bino biwandiikiddwa mulyoke mukkirize nti Yesu ye Kristo, Omwana wa Katonda, era olw'okukkiriza okwo mulyoke mufune obulamu mu ye.